Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Susan jebaliko. Kale mwami kadimana jebaliko. Kale obulamu bugamba ki? Bulungi sebo. Toyina mutawaana? Mpola mutawaana mjimu ebijiri mitonotono. Mwejiri mitonotono. Yes sir. Kale nga wannyonnyoddemu emisana njagadde n'abawuliriza obannyonnyole mutegeere ensonga ekubisizza essimu tumanye. Buzibu ki? Mubale kunkubirako era mbadde nendiridde akasimu ko mwami kadima. Yenzuuno. Kakati nga bwe nakunnyonnyoddemu. Mbadde ne boyfriend wange omwaka kati tutambuza omwaka. Okay. Naye omusajja buli kimu maama. Buli kimu. Maama waffe maama we mu relationship yaffe. Kati gwe maama we tomwagala mu relationship yammwe ate nga ye yazaala omulenzi. Teyandibadde na buzibu. Naye omwami buli we mugamba nzije nkulabeko leero weekendi nzije nga omanyi era byebagala nabwe bibeera. Kendi olina okugendako ewa boyfriend. Temubeera wamu tetubeera wamu. Okay. Ze yansanga napangisa kalwoomu kange. Era mubeera. Kati bw'omugamba? Naye buli w'omugamba okugenda okumulaba yalina kusooka kwebuuza ku maama we. Ati maama waamu yamuwa olukusa. Nkugambe ki? Mubuuza maama yakuwa olukusa okujja okulaba. Nzije nkulabeko nze nga girlfriend wo. Tambuulira ngamba nja kuddira. Kakati weekend ewedde eno era namukubira kyekimu. Yanzirira kati oba bwe yabuuza maama n'amugamba nedda. Wamukubira ng'oyagala gendayo? Njagala gendayo. N'agamba atya? N'agamba kanzirira agenda kusooka kubira maama. Kumubuuza nti obojje? Oba nzije. Ate ekyalimba mukko. Kati n'ekyokulaba nze nali ntuuse emyaka omwaka omugumu obuwaaye munene. Kadima omwaka gumu oba otanne muzaalayo omwana. Nga ntuuse nti kala tuzaaleyo omwana. Mugamba by'omwana tukoze tutya kuba twali teesa kwera kufe n'ebbanga eddene n'omwana atugatta. Kitegeera. N'angamba byonna ebyo kakati maama nyina omwebuuzaako oba nkyatuuza okufuna omwana. Tegamba buli kimu nze simanyi nakumanya. Susan, boyfriend wo alina emyaka ng'emeka? Ali mu myaka 28 awo. 28 gw'olina emeka? Nze nina emyaka 25. 25. Ye alina 28. Okay, kati wogende ewuwo ngambye nti tabeera na bazadde be? Abeera yekka. Kati wogende ewuwo oba alina omuntu omulala? Sikiwa kuba bwe ngende ewuwo sisangangayo olugoye lwa muntu mulala. Sisangangayo nsanga nga ngoye yekka ate ennyumba nsanga tetukula. Ng'alongoosa. Nga mukwatiriza. Naye ebbanga liweze kati nga mpoleza maama. Kwegamba kati ekisingisiza okukutama relationship eno maama n'okungulira kantu nakyamala kuŋŋamba nkubira essimu gyalayo ku ssente z'enviiri. Gyalayo nyina ekizibu kya mitwalo 2. Awaaye maama alina ebintu byeyaddaŋŋambye okumukolera kansooke mwebuuzeeko oba mbistopinge nkolere ggwe. Tegamba sibitegeera mwami. Yaani boyfriend wo? Ye Ivan, bamuyita Ivan. Ye Ivan. Kwegamba gwe oyagala twogereko naye? Ye mwami kadima. Tumugambe tutya? Njagala oyogereko naye mwami kadima omugamba alekerawo okweyisa mu ngeri eyo. Atwetwale ng'abantu abakulu. Ampise nange ng'omuntu omukulu nange nga bwe muyisa. Aleme kulembeza maama? Aleme kulembeza buli kimu maama asalewo ng'omusajja. Basalewo ng'omusajja. Kale katumukubireko ngambye ye ani? Ye Ivan. Kale oyagala okwogerako naye? Nedda. Toyagala? Mbadde njagala oyogereko naye nze nsaagala kwogera naye. Nsaagala. Ate kiryoke bwe mugamba nti njogeddeko naawe? Osobola mugamba Susan yaŋŋambyemu ensonga ze zino bwe zenjagala. Gwe zoyagala atereeze? Otereeze naye nga nze soogedde naye. Kale weebale nnyo mukwano, weebale ddala tukatumukubireko tulabe tovaako. Kale neyazanyo. Zai jebaliko. Ndise banyono. Wange
Wange? Aniuno. Sebo bampita kadima nkubidde okuva ku Beat FM wano ku radio sebo. Obulamu buli butya? Bulungi sebo mpozeko. Je tuli kakati muzeeyi. Njogeddeko nsobola okugeramuko naawe toli bize. Kanzije. Wange? Kakati nina omukyala gwe njogeddemuko naye bamuyita Susan. Susan. Atugambe nti girlfriend wo. Susan watebwa mumanyi otya. Wange? Susan omumanyi otya. Anti ayogeddeko nange ayogeddeko nange nangamba njogereko naawe. Ntiche. Kakati ensonga eriwo Susan atugambye nti akwagala biki byonna ngambye nti mugenda kuweza mwaka nga muli mwenna kati. Nkati bagamba nga mwabaani. Atunyonnyodde twogeremuko naawe muzeeyi. Kuki. Kakati nga Susan ambi yemulugunya aliwo embeera etamusanyusa mu relationship yammwe ey'okubeera nga buli kaseera owoza maama wo maama omubuuza bino buli kimu n'ogamba oyagala kwogera ne maama. Naye kano kyagamanyiiro. Wange? Byandibadde ayogera naye ng'ayogera nange. Asaze bw'abigambe mu aba radio. Anti ayogeddeko takomye ku ekyo. Maama wange amuleese mu bintu bya katemba. Si katemba muzeeyi. Katemba ensonga lwaki ayogedde naffe ensonga ya kwagala kuba muntu atakwagala tasobola kuvaayo kulaga butali bumativu. Maama wange amukozeeje. Anti maama wange bwe namulaga omwana oyo. Nangamba omwana nanakola nemukaka nemugamba omwana Susan mwagala. Maama abeereddewo Susan. Buli kimugamba Susan maama ali mu kkoona ya Susan. Buli wenjogera ne maama ngamba Susan muwala mulungi. Kati Susan aba ngamba ndekera okulira ebya maama. Bye mugamba nemugamba kuba nzibuze maama wange mugamba buli kimu. Twambala ebbanga bulungi nga taata taliyo nga ndi ne maama. Kati gwe wova eri n'ongamba mpuliriza ebibyo nemukuwuliza bya maama mba sikutegeera. Naye tolaba nti ekyamaama we bwe kisukka kiyinza okutamamu. Kisukka kati gwe mba nina bano ba girlfriend bagenda. Nkitegeera ekyo kyo. Leero bwansaba nga relationship yange maama wange agigotanyiza zena kyekiddako. Nkitegeera naye kakati anti waliwo ebintu byolina okwekolera atugambye nti obeera wekka naye yagamba mujje mubeere mwenna mu n'ebyokuzaala biki n'omugamba omala kubuuza mami. Maama wange bamulekera abaana nga tuli bato. Ate n'ennaku zino abakyala babikola so nze simala gakola bintu kubanga bagamba bannange omukuntu omukulu aba ayiseeyo aba amanyi nze maama wange mwagala okusinga omuntu yenna mu nsi. Wampa amagezi nangamba bannange mutabani kola kino kone kino muwuliriza kubanga nze ekyankuwulire mwami mwagale mwami ani yenze Kadima sebo mwami Kadima. Susan we bunakeera wano nga sirina ssente oba ndina ebizibu ayinza obutambeererawo maama wange ajja bbaawo. Anti naye kati olina kumwesiga kuba kati maama tugenda va mu kubeera ewa maama ate tubeere n'omwagalwa ti buli mwagalwa anajja onaamugambanga maama banaabeerawo. One thing kiyinza okugamba sebo I respect my mom, I love my mom. Susan kino kyakoze na kya buto yandize nagamba ekimuluma ekyaddala naye nga maama wange teyandimulese mu bino bintu ngeri kyonna ne maama wange amuleke. Mbiwulidde ebyo naye olina nteekateeka kyeza Susan. Nze njasooka nyogeremu ne maama nsooke ndabe. Anti kakati byebyo buzibu we buva. Ate njogere ne maama wange bwe namanya kyawugibwa nampa ku magezi nangamba nti kati wano bwe tuba tulaga Susan njamuko kyayagera maama kyekiyitawo yafa. Maama era wanampa amagezi nti no Susan ate kati bino byakola bizonyiza maama nemuleka n'omuleka kubanga kati Susan mugambe ntya. Ina ndekateeka za Susan naye bino byakoze simanyi maama bwagenda wulira nga biwulidde kuba ngenda mugamba. Ani agenda obimugamba maama? Ngenda mugamba era bw'anaagamba nti no Susan mmote ekiwe. Ate kati ogenda bigamba maama wo? Kugambye nze best friend wange era kasita agamba nti Susan mmuleke. Bino naawe tobyogera ebintu ebyo ku radio. Ate ku radio nteeka nswaziza. Naye tobimugamba bino. Nedda maama tobimugamba bino naawe. Soko oveeko nsooke nkubire maama kuba njeyina mubimugamba bino nga bikyayokya. Musula bulungi mweraba.